Akatambi kashiba kalungi wamu ne Spice Diana ngenda banka kutusa ku masawo ate ye Susan Makula anti olutalo lw'aba ex mukwano wenjogera Pastor Bujingo yandiba nga yamunyigidde byonna ngenda bambi kutusa ku masawo ate ye Pacho addiza Susan Makula omuliro mukwano n'olutalo ddo lukyakwajiza ddala maaso byonna ngenda bambi kutusa ku ebyakadama bonna ngenda bamba kuwa naye nga sinnabakongerayo mbadde nkusaba video no like ate sobola okubanga yeyongera era nga nkobaza gwe n'omulungi ya subscribing ku Wonderboy UG tidalinge wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga n'abatana ku subscribing mukwano beera ngo subscribing kona ku notification bell tubeere nga bugire tekayo mukwano gwasuka ojifuna Hajat Kaloddo onakulombera edduwa byonna ebyokutenebera so munonya ku namba esimu wansawo ate nabiranga kuyambera nga gwe naagala okulangira business yo oba kalango kona beera ngo tukonako ku namba esimu tugenda kubanga tukuya Susan Makula anti nkujjukizaamu yavaayo n'ayogera era nga ye bw'alina ba ex abangi nga bwe yayagala omusajja ow'emyaka 52 ate nga ye akyali muto mukwano azenga ayogera ebibozibozi ebitakwatagana era nga ye Bujingo waali anti ebintu bino byagenda ayogera mu bantu tebimusanyusa nga ye omusumba w'eggwanga naye nga video zonna ngenda banzi kutuusaako mu maaso mbeera saagala mbe nga mboogirira byonna ngenda bambi kutuusaako naye nga bibya Susan Makula mukwano anti bibi nnyo olwansonga buli omu atandise okulaba akatuufu akali ku saidi naye nga sinnabakongerayo anti Shiba ne Spice Diana balabikiddwako mu club emu olunaku lw'eggulo mukwano nga bali kunyumirwa Lydia Jasmine Grenade Spice Shiba eno we bayimbira ku buyimba bwa Shiba bayimbira ku bwa Spice Diana kino kireka waggwe fani anti omugambo gwali mungi nga mugamba birunga ine empisembi nga mugamba namukadali n'emisembi kati mukwano mweyo gye mubeera nga muyomba nga mulwana beno nga bakola ki nga bassa kimu era wenjogera ye Spice Diana ne Shiba bali bati era gwasuubira okubawukanya mukwano mwandibadde mujja emimwa gyammwe mu relationship zaabwe lwansonga bo anti bakwataganira ddala bulungi byonna n'ebirala inja bambi kuleetera ate ye Mina the Queen ne Aviator ba Mrs Nyanzi ne Mr Nyanzi anti omukwano bingi byogeddwa naye bo mukwano gukyagendera ddala maaso era nga wenjogerera anti bakyali ku honeymoon byonna nja bambi leeta olunaku olwaleero Pacho anti waliwo video gye nakutuusizzaako nga Bujingo akoze ki abaddiza omuliro bwatyo Pacho nakulwalira avuze n'agamba Susan Makula njagala kala ajjeko makeup yajjeko buli kimu kyonna yambale ne ku bimpi tulabe bannange abagambye Susan Makula mubi Susan Makula yina empisembi lwaki mba mwogirira ayogedde omugambo mungi nnyo ddala kamukutuseko ye mwennyini ng'ayogera ate nkomyewo nkongereyo bibi Makula bamuggyeko makeup bamuggyeko makeup na abenga teyekubye makeup bamuggyeko wigi zayambala bamwambaze ne ku buteeteeyo obumpi nga ffe bwe twambala olabe yuga ensi bwe yakuba abantu obuteeteeyo bwe bwayambala ebyo ebiwanvu alina byakweka yenna oba omanyi obulwadde obwedda bwe bayitanga simama ne kwambie bwakuba oli ne budda ne mukati ne bwewogoma chovola batava mu biteeteeyo biwanvu nze nakola naye nze nkubuulira ate mba nkubuulira fact story ekyanti mpaayiriza era nga wewaganye leero nazze ndi mukambwe wabita bata mwambi simama ne kumbie simama ne kwambie bwakuba yenna bwati mubiri gwonna chovola bayambala biwanvu kati agamba nti banne ate nawe totubulira tuba twogera ku mami tumanyi mami Teddy Bujingo kana tuleetera amannya gatajja ku mubwa mami awo netutuse ate ye kadama yaliddemu banne olukwe bonna ne babatwala ku polisi mukwano bana bawala embeera gye balimu bano sinungi anti polisi yabazinzeeko we babeera era nga mwana muwala yakoze ki omutolosi yaliddemu banne olukwe bwe bato polisi nejja nebazingako bonna ne batwala ku deportation era nga wenjogerera anti essaawa yonna bandidda ekyaddondo naye nga munnaabwe bwatyo ye yakibakoze ngenda banku tusako video ye masawo nga ashakama atunyonyola buli kimu kyonna ate nawo obeere ng'okula kingo byowuddekira nga gwe wenna ng'oyina mukwano gwo tonnaba kumuwulizaako mu bitundu by'e Saudi Arabia. Omuwala oyo gwe mulaba ye Nakamya Zaina nga ku mukutu gwa TikTok akozesa Zaina mutolosi
era abadde abba banne abamu accommodatinga oba abamuwa accommodation ng'ababba ssente nga w'omutwala mu nnyumba yo gwe maama kiyumba akubba nabba n'abaana b'okuuma bwe bamutwala ku mirimu okukolera omuwalabu abbayo ssente byonna byonna yaali bikoze yaalibbye ssente naye n'atalonkoma poliisi kujja kukwata banne yagenze n'aluka olukwe oba n'asetinga up poliisi nejja n'ekwata banne abatolosi over 30 batolosi bali ku deportation abamu bali ku poliisi naye nga munnayuganda era nga ye Nakamya muganda ye yalidde mu banne olukwe oli mutolosi naye mu butolosi bwo tobaddeemu n'amagezi gagamba nti ndi mutolosi so bannange kandabe nti tukwataganyira wamu okukola ssente mu mbeera gye tulimu ate ggwe ozze ku sayidi y'Abawarabu okuloopa balutolosi banno babakwate babasibe kyokka ng'oli mubbi bannaye mutambuze vidiyo netuuke ku Nakamya Zaina ng'akozesa takozesa Zaina akozesa Zaina Love ya ku TikTok